eyo nga tuvuddeyo still njagala okubanga batusaka mawulire agagenda maaso mu ggwanga lya Uganda amanya yenze King Smith wanonya kusebe jazz njagala obebaza amwe namwe n'abakyali bange bali e UK Alan Cruz enguudo ze UK zirabye nali nga nzikunyumiza nga tozitegeererako ddala nga gamba eri omuzira ngamba si tokyo mbeeramu ensi mwambala nnyo ebijaketi era simanya kati sebo wabulidde mu train Alan Cruz abantu balinze emboozi ya train babuulire train bwe zaakubuzizza omukyala Jojo nkutumiddeko nnyo thank you so much for showing Alan Cruz around the city abantu be London mugamba muti I think either this year or next year I'm coming back we are still working out the ebintu ebitonotono okulaba muno ate embeera nga nkomawo mbabuuzeeko nja kuba nzija sitiirwawo tubeere nga twogerayogeramu ko tulabe engeri ebintu gye bigenda okugenda mu maaso bosa e UK nawe nkubuuzaako kyali wange ng'onkyaye muganda wange kimwaka mupya ennyaanya zaakula ennyaanya zaakula green paper yakula naye tolusindikirako oyagala te nze nzija ebye-Uganda te ndabeko ndyeko ku bintu gy'olimye kubanga jjukira ensigo ezo twazireeta ffembi so bosa kutumiddeko ogamba otya hope you're doing very well abantu be Dubai ashima nkutumiddeko nnyo nkubuuzaako okola ddi ku tiketi yange nzije Dubai nalabye otegese ekivulu ekyekyozenbek ne Little Boss so nkolaako ashima nzije Dubai tulaba ate nga tutambuza embeera abantu be Dubai no bansuba waliyeyo ebikyala binsuba bwagala kundako face to face irabeko ku best actor waabyo anyway sina sister channel bagita Laisha Films genda nayo subscribing ejo genda okubanga osanga episodes zange zonna eza acting twatadzemo okubanga tukola bulungi nnyo so genda ku Laisha Films YouTube still oberenga to subscribing ayo tuberenga tukola kinga tugenda mu maaso so ebya Abitex bikyalanda era omusango nga guddamu okwajja olunaku olw'enkya mu kkooti y'e Makindye mujjukire yasindikibwa ku alimanda oluvannyuma lw'okutegeka ekivulu the famous party after party eyafiirwamu abantu almost abantu 10 naye nga almost kitundu kinana ku buli 10 kuba n'abantu baali wansi w'emyaka 18 kigambibwa mbu waaliwo akavuvuŋŋano nga MC amaze olagira abantu bagende wabweru balabe fireworks then abalala basigadde basigale munda babeere nga bakola kinga bazabira munda so nga bwemanyi abantu baagala nnyo ebintu by'okulaba fireworks nga bayigira omwaka essanyu then ate munange essanyu ne livaamu amaziga naye nga twagala okusabira omukulu Abitex omu ku ba best promoters between mu Uganda newankubadde ayina a lot of controversies n'abayimbi abamu bagamba tasasula abalala bagamba adduka abalala bagamba ajjako enkofiira naye nga ye omukulu Elias Lukwago abamaki naye n'ebimutawanya nga ye ne gavumenti gyagambye eyawakati ne bamafia simanya naye ebintu bingi akyali mu musango guno engeri akyaguyimiriddemu busimbalaala so twagala okuba nga tulinda enkya mu court ejja kuba tukutuusaako live updates ono wenyini ku Celebjazz so tubinoonya walala wonna Abitex bamukomyewo naye latest update gyefunye okuva eri poliisi bagamba muno manager w'ekifo kino ekya Freedom City eyali ku duty kolo olunaku oba mu festive season bamaze okuba nga bamukwata naye nga yenjogera temeza mabega wa mitayimbwa era agenda kuba annyonnyola lwaki emiryango egimu gyali miggale ng'ate emirala miggule simanya ate lwaki security gyayogera simasi yali ku kitundu bingi nnyo ng'emanyi poliisi ekyagenda mu maaso okubanga enoonyereza nannyini kizimbe tebannamukwatako the unfortunate bit era bapromota abamu bavuddeyo kubanga bagamba bagenda kubalwanirako omukulu amanyiddwa nga Abitex era ng'omuntu gwe twafunako bamuyita mukulu Balamu mwalabe interview ye mabega bwatu wagirabye genda wansi olabe interview ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Balamu Byalugahara ng'ayogera ku nsonga za Abitex n'ensonga za promoter mu ggwanga lya Uganda because he is one of those legendary promoters wetina wano mu ggwanga lya Uganda but anyways nga tuvuddewo Abitex tomorrow ennaku z'omwezi nga 10 agenda kuba akomezebwawo mu court and we'll be glad to bring you the updates ezinaba zivudde side zaawo n'ebirala ng'ebirala bya unveiling mu nsonga za Freedom City n'abantu abaafa abamu bagereesa simanya biki but I like the solidarity y'abayimbi abavuddeyo okulaba nga babambi basabira Abitex ensonga zino zibeere nga zikwaki nga aziyitamu mpolampola n'okulamu nate agenda mu maaso n'obulamu bwe so awo nga tuvuddewo twogereko ku nsonga za mwana mulenzi amanyiddwa nga Honorable Nyeko okuva wali mu Makindye East ng'era yono MP w'omulembe guno bwe twandigaye munno ye MP omu ku ba MP abato envubuka envumulo wabula kyabadde abulako I think abadde abulako omukyala mukuuma era omukyalo me bagamba muno tosobola kumanaginga constituency namba tosobola managinga maka so he's been dating a few girls here and there era bino biyitingana nga bigamba muno abadde n'abawala nga basatu bana badajja datinga era nga bamu ku bano bamuyirawo omubiri ebigambo bino bannange kugambo balunyumiriza saagala munsibeko matugambuzi so mbu abawala bano kwabaddeko omuwala amanyiddwa nga Carol then n'omukyala gwe yavuddeyo nakola ki n'abeera nga ayanjula ono Carol
abadde naye for a long time mu bulamu bwe era nga ze amuyambako mu bintu ebitali ebimu naddala mu strategy za campaign n'ebintu ebyogamba nti bisingako ku ebyo. However, omukolo ogw'enjawulo gwabaddewo e Luweero over the weekend, that was on Saturday, era nga gwasudde abanene bangi nnyo. However much omukulu amanyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu teyabaddewo because yadde ku national duties, and omwaka guno nga guyingira noza embaga ya National Unity Platform eyaguddewo omwaka. Mujjukire last year twalinawo omwana mulenzi nga gufundikira Waiswa yakola ki mufumbiro yaguggalawo naye still n'embaga ye yali wano enamirembe waggulu ku church ne bamala omukolo reception yali wali side ze Busabala mwabira nga tubibatuusizaako. Mujjukire seemu ya last year twalinamu omukulu amanyiddwa nga Honorable Zake. Mujjukire not only that twalina era omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi. Kwegamba ekibiina kino kibaddemu a lot of embaga, okwanjula n'amasanyo. However much tubadde tukyali mu struggle, era nga bagamba mu kubeera mu struggle eno tujja kwambala engule, naye nga bagamba engule eyo tuzambadde kasooke tukole ki embaga zino tuziyiseewo. So one on Twitter, one of the people on Twitter nga yemumanyi Twitter yetesaaga yavuddeyo n'agamba this is no longer National Unity Platform but this is National Wedding Platform, because abantu bonna bali mu kukola mbaga ez'enjawulo. Kati nga tuvudde ku ekyo kyonna zeroing down, omukolo guno gwabaddewo mu space ya nnaku ndowooza nga 10 okuva proposal yaliwo. Kigambibwa muno omuwala ono Honorable Nyeko gwe yakoze ki, gwe yawasizza oba gwe yamwanjudde mu maka g'abazadde be, abadde yakamulaba banga si ddene. Kyokka muno yasuddewo omuwala amanyiddwa nga Carol, amubeereddewo ebbanga epanvu, ng'era omuwala ono kigambibwa muno Carol yakwatako ne kasente ke kakola ku mulimu ogumu gwe sijja kwasanguza mbuna injectinga mu kalulu nga Nyeko bimukutte. So a lot of controversy are going around. Kati ekyenjawulo ekyewisa ababadde ku mukolo kuno banyumiza nga Smith, okimanyi omuwala omukyawe Carol yazze ku mukolo ng'ekifaananyi ekyo mukiraba. Mbu Carol ono yagambye owaaye ebyensi w'ebityo nze Nyeko nali mwagaliza era mwagaliza bisinga, naye yambala Gomez najja ku mukolo. Era obweddayo omu ku abasinga okukuba mu ngalo, naye omugole we yatuuse okufulumayo mu nnyumba bamuleete alabe ku bantu. Omuwala ono amaziga ne gamuyitamu bannange ekyabadde ku mukolo guno. Eno bwe kyali wange great photography yakubye ebifaananyi bino era nga obirabawo ebirungi ennyo ebyabadde ku mukolo guno ogwa Nyeko side zawali Luweero. Naye Luweero ewabeera nnyo emikolo egy'ensasage. Mujjukire n'omukolo gwa Lwasa nagwo gwali ogwa Angela oba Angel ne Lwasa gwali side ze Luweero, nagwo mugujjukire bulungi nnyo. Kati n'omukolo gwa Nyeko nagwo tugendako tugufollowinga tutegeere ddala ekituufu who's lying, ani alimba. Twansaaga nnyo bintu byakulimba, kibagenda kudivinga into this story nyongere ginoonyerezaako ngitegeere. Nyeko abawala bano abadde abazannya ati okulaba nate yatuuse amubeereddewo mu nnaku n'abeera ng'ate sigwakola ki sigwawasiza. And in my opinion and advice all girls would be just be where you're needed, don't be where you're not needed. Beera weetaagibwa, tobeera beera woyaga. Don't be where you're wanted, be where you're needed. Because someone ayinza okuba naawe ng'alina just kyakwagalako, akulaba you're good, you support them, oyinamu kasente oba oyina advice gy'omuwa ennungi, such kind of things. But when you be where you're needed, kitegeeza muno omuntu ono ng'ajja kulabamu even a lot more value. Kati nga olaba omukyalo ono bamulese ebbali ne batwalamu, ekitegeeza muno ayinza okuba yadde tali wife material ng'ate oli wife material ne bannange ekikazi kirina ebintu Nyeko kyeyawasizza. Wakirayo biribaawo biribaawo zigoyagala nnyo kirina nnyashi baaba walabala ekifaananyi kya proposal. Kati menene abali muliise ku maaso kambalage ebifaananyi bino ate mutegeere naawe oyinza ogamba wa nkulage ne ku byakkalo oyinza ogamba sikaaki naye omusajja yadde mutuufu ogenda nange nagambye wayo nalebo sikaaki yadde alina okufuna representation nga wayimira bwati mu bantu abeera akola ki aliweero represented 100%. But twagala okwebaza omukyala Babi Itundu Kyagulanyi, maama wa National Unity Platform era nga ono ye maama wa ggwanga Uganda, yavuddeyo najja ku mukolo guno atono n'amaziga gamuyitemu bambi ng'alaba omukolo the bride and the groom are looking really so beautiful era nga okwanjula kwadde kwamanyi. A lot of money was injected in this Okwanjula era nga sente zibalirwamu almost obukadde nga bungi naye obukadde nga wano wano empubira omukono wadde injected into this Okwanjula era nga babadde bagamba muno gwabadde glamorous ng'ekigambo okiwulidde. So kankulayo ku bifaananyi bino obeere ng'otegeera, but I'm going to dive deep into this story. Awasobola kubanga nawe otegeera ani mukyamu bawala bameka abadde awo ku waiting list
Nyeko bwe yamenye emitima era aba yamenye emitima nga yanjudde ono kituufu bali agenda baleka oba ne mu kitala mwabaddemu bajja bono. All that on Oxlade Jazz as the story unveils sort of out tujja kwatongera kutusaka mulema amanyo. My name is One the King himself. Atenga shared proudly sponsored by King Montage Studios wali enankula yo kubitala ekizimbe kya Prime Tower wotukawo eduuka oba studio bwe ku B05 yambuka madala opposite ne Equity Bank ojja kuba owafuna bulungi nnyo ddala. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.